This is from Pantilla in the day, Musibi mutya balungi abagalwa bampulirizaako Fifi Danyisanga kwali ate nga nyongera okwebazaako gyonna gyotusizaako engalo olunaku olwalero. Yo poliisi evuddeyo negenda maaso kubanga ate etegeeza nti ku bantu 37 abaddusibwa mu ddwaliro ekkulu Mulago oluvannyuma lw'okubwatuka kwa bbomu ssabbiiti ewedde mu kibuga Kampala. Abantu 35 basiibuddwa so nga ate abantu 2 bakyagenda maaso kubanga bajjanjabibwa era nga bano bapoliisi era nga n'essuubi ery'okuwona bagamba nti weeriri. Ye omwogezi wa poliisi omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga yalabudde okukwata wamu n'okuvunaana abantu abagenda maaso okusaasaanya ebifaananyi n'obutambi obusasamaza abantu ku mikutu migatta bantu. Poliisi egamba nti mu kiseera kino naddala nga abantu abatujju bagenda maaso okukola obulumbaganyi ku ggwanga ly'ettu Uganda, abantu bangi bayongera ebifaananyi wamu n'obutambi bwe bagamba nti ebyo bye byaliwo so nga ate byonna si bituufu. Poliisi erabudde era netegeeza nti gw'enaakwatako ajja kubanga ate akajjuutuka. Ate ngera mu kaddeke kamu poliisi etegeezezza nti ekutte abavubuka 2 nga bano basangiddwa n'ebikozesebwa mu kutegula bbomu. Bagamba nti babasiŋŋaanye mu mmotoka namba UBC 1058C era ng'ebadde evugibwa muvubuka ategerekeseko aga Abdukarim. Ate nga okuddako esaidi eno bo abakulu ku kasozi Kibuli bagenze maaso kubanga ate balangira Sheikh Muhammad Galabzi nga Supreme Mufti omujja. Ssentebe w'olukiiko lw'aba Sheikh olw'oku ntikko mu ggwanga ly'ettu Uganda amanyiddwa nga Sheikh Abdunul yagenze maaso kubanga alangira Sheikh Galabzi okudda mu bigere bya Sheikh Muhammad Kibaate eyali yasikira Sheikh Ndirangwa eyalekulira gye buvuddeko awo. Ate ye munnamagye Lieutenant General Henry Tumukunde talabiseeko ku kitebe ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID gy'abadde asuubirwa okubanga ate alabikirako asobole okubanga yennyonnyolako ku misango gy'okulumya omuntu. Abalwadde bakonkomalidde ku malwaliro ga gavumenti oluvannyuma lw'abasawo abeegattira mu kibiina kya Uganda Medical Association okutandika akeediimo kaabwe. Abasawo mu kiro ekyakeseza olunaku olwalero batandise akeediimo kaabwe nga bawakanya ensasula embi obutabeera na bikozesebwa mu malwaliro n'ensonga eziwererako ddala. Era ng'embeera gy'olaba eno yeegenda mu maaso okubaawo wali eri mu ddwaliro lya KCCA erisangibwa mu Kisenyi. Ate okuddako wano mu ggwanga lyettu Kenya, yo gavumenti yayo evuddeyo negenda maaso kubanga erangirira netegeeza bannansi nti buli kinnoomu eyagaana okwegemesa ssenyiga corona tajja kubanga afuna buweereza okuva mu gavumenti. Bagenze maaso okutegeeza nti abantu abo si baakukkirizibwa kukozesa ntambula zaabwe okugeza nga takisi, eggaali y'omukka, gattako ebintu ebirala nga amalwaliro, amasomero n'ebirala ebiringa ebyo ebigwa mu ttuluba erya gavumenti. Ate nga yo disitulikiti y'Olukunjiri abakyala bongedde okwolesa obukambwe mu baami baabwe era nga wenjogera waliwo omukyala ategerekeseeko eryatuka muheebwa agenze maaso kubanga alumako ekidde kya bba. Kigambibwa nti omwami we yakomyewo ekiro ku ssaawa 5 ng'atamiddemu oluvannyuma ne bayomba mukaawo ekiwejjowejjo nga amulumyeko ensigo. Wabula nga poliisi egamba nti ababiri bano babadde nga bafunamu obutakkaanya ne balwana naye kibadde nga tekinnatuuka ku ssa lino. Kinajjukira nti gye buvuddeko awo essabbiiti ntonotono emabega omukyalo omu yagera maaso kubanga akola ekintu ekyefaananyizaako bwe kiti oluvannyuma lw'okukwata akambe n'asalako obusajja bwa mwami we mu disitulikiti y'emu eno era nga ne wenjogera poliisi ekyagendera ddala mu maaso okubanga emunoonya ono ye alumyeko kirume. Bendera ya Uganda ezimu kubanga ate ewanikibwa ku mapu y'ensi yonna oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Jacob Kiplimo okuwangula empaka z'abasajja eza half marathon ez'ensi yonna ezabadde zigenda mu maaso okukwajja mu kibuga Lisbon ekisangibwa mu Portugal. Ate ye mukyala w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omukyala amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi Itungo era ngono yakulira ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abakyala wamu n'abaana ab'obuwala ekiyitibwa Caring Hearts Uganda atuuse mu kibuga Nairobi ekya Kenya okusobola okulaba nti akubaganya ebirowoozo ku nsonga ezisoomooza abakyala wamu n'abaana ab'obuwala. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower, house party, graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu +774
7254242 plus M74 7254242 ye DJ Faruku ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Palaso agenze maaso okubanga akyalirako abaana ba Ghetto Kids era ng'ono abasimbye ettu lya nsimbi miliyoni 7.5. Kinajjukira nti ono yagenze maaso okubanga akuŋŋaanya miliyoni 5.2 okuva mu bantu so nga ate yaggyeko miliyoni 1 gye yawadde omukulu amanyiddwa nga Oscar owa Big Times. Kati nno kitegeeza nti ayongerezzaako bw'atyo nagenda maaso okubanga ate azizza eri abo abasinga okubanga bali mu bwetaavu. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Sheila Donzera bw'atyo yagenze maaso kubanga abawayawayamu Kawo ne muwala we amanyiddwa nga Britain wabula nga bagenda mu maaso n'okuwayawaya. Omukyalo ono yabuuzizza muwala we oba asobola okufumbirwa omusajja omunayuganda. Omwana ono namutegeeza nti nedda mami sisobola era namuwa n'ensonga ze lwaki tasobola. Ekisookera ddala abasajja abanayuganda basiru bw'atyo bwe yamutegeezezza. Kyakubiri babeera bakyafu era ekyo nakyo kimulemesa okubanga amwagala oba amufumbirwa. Ekyokusatu n'agamba nti babeera beenyinyaza, they are disgusting bw'atyo bwe yamunnyonnyodde. Wabula nga teyakomyawo yagenze mu maaso n'okubanga amubuuza oba asobola okusiga ensimbi mu ggwanga lyattu Uganda kwegamba n'abaako ekintu kye yeekolera mu Uganda oba n'azimbayo ennyumba oba n'abaako bizinesi gy'ateekayo. N'agamba no nedda tasobola ku lwa gavumenti eriyo, agamba oba okoledde bwereere. Wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz avuddeyo n'agenda mu maaso okutulaga ku ngatto ze zaawujjaliramu mu biseera bye eby'eddembe nga ali waka yasi zaatambulira mu nnyumba oba oliawo n'okugendako mu kinaabiro. Wabula nga ekyewunyisizza abangi nga zino ziriko erinnya bebe. Wabula nga kinajjukira nti omukulu ono abadde ayogerwako nnyo ensangi zino oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga bebe Cool okulabikirako ku TV ng'agenda mu maaso okubanga ate ategeeza nga ye bwamusinga okubeera successful. Ebyo nga biriwe bityo mu awards eza Prima 2021 ezateekeddwa wali eri ku Eco Hotel esangibwa mu Lagos, Nigeria. Omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo yagenze dda maaso okubanga ate anywa mu banne akendo nga Best Male Artist of East Africa 2021. Yes, kinajjukira nti omukulu ono abadde attunka ne ba Sauti Souls, Alikiba, Harmonize, Diamond Platnumz mu category yemu. So nga ate bannayuganda abagetinga nominated okubanga batukiikirira mu mpaka zino mubaddemu omukyala Spice, Diana, Rema Namakula, omukyala amanyiddwa nga Shivana Afri n'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool wamu ne baana balenzi aba B2C Soldiers. Wabula nga ono agenze maaso okubanga ate asiima abantu be oba abawagizi be bonna abagenze maaso okubanga ate bamuyirawo omubiri mu kintu kino. Yo, what's up, my people? It's your boy Eddie Kenzo. I'm here to give a big shout out to Prima. Thank you for rewarding me Best East African Artist of 2021. Thank you so much to the fans. Big shout out to all of you, the people in my category, all the nominees, to all East African artists, all African artists, all Ugandan artists. Thank you so much for doing a great job. Thank you so much for really doing what you love and share with the world. That makes a lot of sense. Thank you so much. And to all my friends who went to represent Uganda in Prima, Spicy Dana, B2C, n'abalala abasobodde okubanga mubeerayo mugeremu bendala mbebazanya mwebale ndamukoze omulimu gw'amaanyi okubeera nga murepresenting nga 256. Thank you so much. Mwebale kirungi nnyo temujjangu okwo tutambule mpolampola. Mwebale abawagizi mwenna, mwebale abantu bonna mwe gye muli, tutambule mpolampola bwekityo. Mukama mulungi. Thank you so much. Bless up yourself. Prima 2021 Best East African Artist. Yoga papa oluyimba olwagenze maaso okubanga ate lukola Magic lwe luyimba olumanyiddwa nga Wekanda. Ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Prima Kadashi ngono yeeyambisa omukutu ogwa TikTok yagenze maaso okubako akatambi kakola akalesa abangi nga beewunaganya nga bagamba oba oliawo yandibaako obubaka bwayagala bubeere nga butuuka ew'omukulu amanyiddwa nga Geosteady gwe tumanyi obulungi ennyo X-Way ate taata w'abaana be. Good morning. How are you doing? Omanyi mbadde awo nendaba nga it's almost a year nga mulimu ebintu bye nali manyi nti nabeerawo ntya we bitali, like some people in my life, some old friends that I don't even talk to anymore, some old lovers that I don't even talk to anymore. I was like, mwana omwaka gugenda wera, those people are not in my life. I eat, I drink, I get eaten, I'm looking good, like nothing fudge. Like the moral of the story, life goes on.
oba omuntu avudde mu bulamu obwo oba mwali, life goes on. Temwesiba ku bantu baddiya ekiganye ng'ogenda ku kirala, because life is still going to go on. The world is not going to pause. See my life. Byebyo no bannange naye nga olunaku olwaleero mazaalibwa g'omukyala amanyiddwa nga Grace Kane, so nga ate abantu bangi nnyo ddala abavudde ne bagenda maaso kubanga bamwagaliza amazaalibwa amalungi, omuli omukyala amanyiddwa nga Irene Nomatovu, ono nga maama we mu muziki era nga ye amweyitira Kaliddalu yassa amwagaliza amazaalibwa amalungi, so nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Dana Nabatanzi agenze maaso kubanga ate amuwandikako obubaka obulungi ennyo ddala obulaga nti mukyala w'amaanyi era nga mukyala muzira. Omukyala amanyiddwa nga Precious Remy naye amwagaliza amazaalibwa amalungi. Kale bangi nyinyi ddala, so nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Mukasa owa Spark TV NTV byonna atwala tugende naye bw'atyo olunaku olwaleero lwe yazaalibwa tumwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo ddala. Tulinayo omukyala amanyiddwa nga Hajara Naguja okuva wali Abu Dhabi, yassa omukyala ono tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Fifi Jada News Anchor family bonna bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Sisobola kubamenya kinoomu kubanga bayitirivu naye nga bambi bakusiima nnyo byonna byogenda maaso kubanga ate okola mu group, nange nkwagaliza amazaalibwa amalungi darling wange. Olunaku olwaleero wano wengenda okubanga ate mbakomya naye nga njagala mubeere beteefuteefu ngenda kubanga ate mbasulako listi batufulumiza listi y'aba presenters abasinga ab'oku TV, ab'oku radio ne TV zennyini ezisinga ekyasinze mu order okuva ku nnamba emu paka kwesembayo. Kati lindirira obeere nga ate omanya omuntu wo gw'oyagala ennyo, serebu wo, olabe ekifo ki mwe bagenze maaso okubanga ate bamuteeka. Kankulekereze osule bulungi mu ddakiika eno atakuumira mpeera kunkumire beera bulungi weeraba.